Sembera wano. Alex, kamaso. Next year nangenda kubanza okwesimba wo mu Kalulu akali fair brick yonna. Bla. Police board obuyinza obwo tusobola obukozesa okutegeka n'okusazaamu bwetulaba nga ki bammemba baffe balina kye bemulugunyako nga kitulaba kisusse era obuyinza obwo mbukozesezza nga nkozesa constitution obuyinza bwe yampa nga omukulembeze wa electoral committee. Akalulu kanaddamu tunakosa system emu eya digitu oba musuubira okuteeka mu mugongo sima mugongo wa ballot kinatwala bbanga ki tugenda kutuula nga police board nkiwa tujja na consultingako bammemba era tuleke tusalawo ekiddako. As of now siyinza kubabuulira enkola eddako tujja kumala kwebuuza. Constitution teteekawo nnaku zirina kuddibwamu Kalulu zirina kuteekawo provisions nga kaba Kayise kalina kumala nnaku bweziti. Tugenda kumala kutuula tujja kutusalayo byonna tuli visiting ne constitution kyegamba ku byonna ku mateeka. Wewale nnyo. Amajje gange nze Geoffrey Kongot nga nze chairman wa Uganda Musicians Electoral Committee. Tumpata amefananyi vyema sasa. Okay. Era nga ebibuuzo bingi nnyo byabuuzizza chairman waffe owa electoral commission naye byonna n'ebirala nnyo ebirala twagala obusanga. They will move slowly. Yeah, these are human beings. There is no fight. Are they fighting? Lawyer audience nga temuli mu kooti n'osazaamu Akalulu. Lawyer abadde abuuza bintu nga biri genuine, alina bingi byabadde tamanyi, alina n'ebirala bye yali yafuna mu bukyamu, ne tumuwa information yonna. Naye okusalawo okusazaamu tekuvudde wa lawyer kukka, bammemba mostly because be bananyini kitongole. Concerns tezibadde wano wokka naye tubadde tuzifuna ne mu mikutu gyaffe egy'enjawulo. Ne tulaba nti gap eyavudde mu system okukyankalana yesinze okutuwa decision okusalawo nti tukusazeemu. Before King Saha okujja ne lawyer we obadde okirowoozaako okusazaamu Akalulu? Yes, tubadde tukirowoozaamu naye ne tugamba tugumiikirize tusalewo nga ssaawa ze twagambye 11 ziwedde kubanga twagambye okulangirira oba tulangirira oba tetulangirira kijja kubeera ku ssaawa 12 nga tusazeewo ku ssaawa ezo ndowooza webajja okubeera time ennungi okusalawo oba tulangirira oba tetulangirira naye obudde era bwebwo ne tugamba lwaki tulinda eddakiika ndala nga 3 oba 4 nga tusobola okukikola kati. Abantu oli bw'aveere n'agamba nti King Saha ne pressure ye be bafuga Akalulu kano awakanamu era okinyonyola ki? Bammemba be bafuga Akalulu era be bananyini kitongole. King Saha omu yekka? King Saha tafuga Akalulu wano. Bammemba be bafuga Akalulu. Ndowooza mulabye bammemba bangi babadde wano abamu ba agent era pressure members ebadde nga yeeyongedde nga balaba gap eyo tebadde clear. Twasazeewo tutambulire mu mazima tutambulire mu bulambulukufu era transparency ebadde tuvuga. Bwe tulaba nga tebafunye transparency emala nga tulaba kisaanidde. Bwe tunafuna complaint okuva eri ababadde baliidiza obululu buno ki ekiddako? Twataddewo dda complaint procedure tujja kuzetegerezemu kwemu tulabe kiki ekisaanidde okusalawo. Akalulu kaddamu ddi? Akalulu tugenda kutuula nga police board tuwetegereze biki ebyetaagisa okaddamu okukategeka tulyoke tulangirire. Sente zigenda okukategeka zigenda byonna tujja kutuula tubyogereko
ndowooza ne bammemba tujja bawa chance otuwa input kubanga bangi baali baagala bafune mu kuteesa kwebyo. Abantu abatulaba olwaleero abakyala n'abaami nsanyuse nnyo ng'ate era nyiize nnyo okuba wano olwaleero nti tulina ekirooto kye tubadde nakyo okula nti music industry tugitereeza tufuna obukulembeze ng'ebintu biri smooth. Embeera ebaddewo mwenna mugimanyi era nze nga chairman wa National Culture Forum ndiwo okumanya nakubuuza kutegeera waliwo enjawulo bitwini okumanya n'okutegeera okuviira ddala eri omukulu Jeff yakulira Electoral Commission era yaweebwa obuyinza powers entrusted okubeera nti amaking sure nti ebintu bino bitambula bulungi biba byamazima na bwenkanya biba bya bwerufu ate kuyamba industry okula. So nze essaawa eno nalondedde ku ssimu yange era bwe nalondedde ku ssimu yange kumakya ssaawa biri awo biri kitundu. So nze nemmale paati yange kati paati ezizzeeko okulonda kuyimirizibwa. Nze nga chairman nina okubuuza lwaki kubanga awaki to facilitate okulaba nti emikolo gino gitambula bulungi. So kyenza okubuuza era wentukidde wano nga kamera zammwe mwazitaddeko dda ziri ku play recording ogambye olina ebikunyiiza n'ebikusanyusiza tugende ku ekisinza okukunyiiza olunaku olwaleero. Ekiyinza okunyiiza twabadde tulina program egamba nti Katonda tusasire okulonda kugende bulungi okuleyonda ne kukoma mu makkati kikisooka. Ekyokubiri nadde ngamba guno gwe mulundi gwokka ogusoose okulonda kw'abayimbi kubeereko nga kuli well publicized ensi yonna ekutegedde abantu bonna bewaddeyo okulonda abayimbi basoose okukola zi kampeyini z'okubalonda ku bukulembeze ate ne bisitookinga. So ekyo kinyiizaamu kubanga ekirooto kyaffe kyali nti kabalonde abantu abagenda okuweereza music industry okubanga Mukulu katubuulire annyonnyole kubanga ekindese wano nze nga chairman wa NCF ye abeera ambuulira ye yakulira Electoral Commission Mwami Jeff era ye yavunaanyizibwa okugenda mu maaso kwa Akalulu obukasitopinga kubanga obuvunanyizibwa bwamuweebwa. So nze ekyaffe nga NCF tubeera bafacilitator na overseers betuwulira kye batugambye okuba mu election. Jajja Bagadde ogambye balonze ku ssaawa emu naye kitegeke Electoral Commission evideo neegala ku ssaawa nga 5 system ya slowinze down. Uno gwenze atubuulire mubuuze ebibuuzo yatubuulidde nga ffe bamawulire system ya slowinze down mwenga abaddewo okukola okuyambako okuwugiriza okulonda kuno wakitegeddeko kino era wakitegeddeko mwakozeewo kingamba ba NCF system ebintu ebiri digital ndowooza birimu amagezi mangi waliwo abakwatagana ne bizinesi eyo. Kati nze ng'omulonzi ate siyinza kgenda ku digital solutions era kyobola nti nze okubuuza mukulu Jeff yavunaanyizibwa akati nze nga omuntu overseeing okulaba nti abayimbi balonze omukulembeze gwe baagala. Omulimu gwange wakumakinga sure nti akalulu kagenze bulungi ekisookera ddala. Ekyokubiri kubuuza lwaki wasitopinze oba lwaki wagenze mu maaso. Era ekindeese wano nze mbadde mu ofiisi yange ogamba kanzije wano mukulu Jeff atubuulire ekintu kibeere very clear. kati mukulu Jeff kakuwe ansi muwunyiza endala. Weewale nnyo mukulu Ragadi kujja otubeererawo ne support gye mutuwadde. Twategese okulonda nga police board bwe yampa obuyinza naye buli kimu kyabadde tukitegese nga kirambulukufu nga twatugamba era nga n'obwerufu weebuli naye nga okulonda kuno kubadde kuyimiridde nnyo mikutu gya gavumenti egya NITA. System yatandise bulungi nnyo okulonda ne kutandika okutambula naye wakati awo kusaawa nga 5 system nebeera overwhelmed okulonda obululu ne bujja bungi nnyo ne bugisinza amaanyi netandika okuba nga etambula mpola nnyo ng'abantu abamu tebasobola kulonda. Twali tusuubira nti era baali tuwa assurance nti kuno okulonda kujja kuba system ejja kusobola naye kirabika si bwe kyatambudde. So awo system bwe yayimiriddemuuko akatono system ezikola display akalulu bwe katambula nezibanga tezisobola kutambulira kumu neziri eziyingiza akalulu netuzijjako netugamba tulinde zitereremuuko tulyoke tuzizzeeko
twagenze okulindamu bitereere naye ne birwawo okwo ne tuzizaako kusanga 8 abantu bagenze okulabaawo ne batandika okwemulugunya nti awo gaapa awo sisitimu eziviiriddeko tewali kigenze mu maaso ku lwaffe tewali kigenze mu maaso obululu bwatambudde bulungi era obwedda tubulazanga we bubadde naye obululu tebukoma ku kigambo kyaffe obululu butambulira ne mu ndowooza z'abantu abantu bwe balaba nga tewali bulambulukufu naye ensonga nkulu olwasoose tubadde tulowooza abantu batono abatamatidde naye tugenza okutuuka okulaba nga memba bangi tebamatidde ng'era balina ensonga nnyingi ze bataddewo neneebuuzaako ne police board ne mbategeeza ebigenda mu maaso nga ndaba weetaaga okusalawo ekintu ekipya ne tusalawo ne tugamba engeri okwemulugunya ekuli okungi tusazeemu okulonda kuno tuddemu tutuule tutegeke buto. I think kyanyonyodde kiri very clear. Njagala tutunuulire criteria oba cabinet ebadde weteeseteesa akakiiko kano kateeseteesa okulonda bunafu ki bw'olengera bwe kabadde nako nga kalulu tekannasazibwamu oba nga kalulu tekannakubibwa? Obunafu bwe ndabye kale kyekituufu sijja kikubamu nnyo bituli essaawa eno olw'okuba nti kati kaakalulu kasaziddwamu and of which majority kyebadde ekola ki eyagala kitegeera so bwe kaba nkasaziddwamu tulinde ate isi bweneetuula kikyenaavaayo nakyo olwokuba nti kasaziddwamu. Obunafu wenjagala tutunuulye nti obunafu ne buba bubaddewo ate mu nteekateeka eddako either tugenda tuddayo ku digito obunafu bubaddewo nti kyategerekese bulungi nnyo nti abantu tebakkiriziganya na bya voting online abantu tebakyagalirako ddala abantu bagala either mugongo oba ballot otegedde bagala physical voting and of which omugongo gwandisinze nnyo because omugongo omuntu alaba layini ng'emuli mabega n'amanya nti bansinze oba oli mukoze eki musinze so ate nga twagala nnyo nze nga nze ntunulira nnyo okulaba kiki ekinaatwala umma mu maaso ki ekinagibeezaawo nga tekulibwamu bituli ki ekinagiwanika okusinga ekinagiteeka wansi omu ku bakandidate nga King Saha okuvaayo ne yeegugunga mu mbeera eno abadde mutuufu oba abadde asobola okukola appeal? Buli candidate amanyi buli omu amanyi kikyalina okukola kitegeera buli omu yamanyi nga bwakiraba era buli muntu alina eddembe okwemulugunya okusinziira ku kyalaba because yajja neyesimbawo omanyi munnaye okwesimbawo si kyangu abantu tebagala kwesimbawo naye omuntu bw'aba nga yajja neyesimbawo omuntu oyo oba olina omumuwa respect oba olina okuwuliza kyakola ki kyagamba. Mobilization gye mwakola nga mutambula eggwanga abamu bakitutte nti sayidi eyo akalulu kayinza okwewunzika tuba kuteekaateeka balt kayinza okwewunzika kuba amagye ge mwafuna nga mutambula eggwanga mangi ate omukulu King Saha ne Lord Beat embala kategagafuna nga sindi n'ekisanja kyo mwafuna nnyo. Nze seesimbyewo so saagala ongeraageranye nti amagye ge mwafuna watiimu kale obuwagizi bonzi njagala buli muntu awagira umma nga yo sooka owagire umma then owagire ekirala era nze ndikulwa umma yensonga lwaki nzize wano era okuva ku makya obadde tondaba era olabye nti bwentuuse embeera neekyukawo kwe kutuuka okukola ki okusazaamu akaki akalulu because nze ndi forward-seer ebiseera ebisinga that's why nze big eye I forward-see things so okukyogerako leero n'olwokiraba nga nsonga nekino nakyogerako ngambagamba nti we are not ready enough to hold the elections. Let's first organize ourselves. Yes. Osuubira okulonda kuno bagenda kuteekayo ekyo tulindemu. Yes, I know. I'm a forward-seer, but then it doesn't mean until I should tell you everything kyeva forward-seeing nze no. Njogera ekyenina okugamba. Professor, obako obusembayo naddanga oversideyo. Kiki balina okukola akalulu kano kabeere free and fair. Kiki balina oteekateeka so that okuwuliriza abalonzi kye bagamba. Mistake yakolebwa nti abalonzi tebasooka kuyitibwamu bo bagamba ki abeeri bagamba ki kuyita kagamba nti balonzi nti mugamba ki nakyo tusobola okukironderako nti mwagala akalulu kabe kaki. You understand? Milioni 10 process etambula bulungi okiwulira kati process betambula obulungi electoral commission eri erina omulimu ogw'okulaba nti abantu balonze ate bigenze bulungi so nze erina okuddayo nembuuza what is the problem electoral commission erina oginnyonnyola so siyinza okunnyonnyola
nze kyange pata yange nakola ki nagikola ate sirina kudominatinga anywhere mu kulonda kyobulaba nti okulonda kubadde kutambula bulungi okuva ku makya akali banga bastopinze electoral commission ena answers so balina tugamba what is the problem evuddeko okustopinga kuba waliwo abanyumirwa kistopinge waliwo abanyumirwa kigende mu maaso point yange mukitegedde eno industry nze nsuubira ate terina ku politics ate terina ku election eriku ani asobola okuyamba ki industry point yange mukitegedde so njagala okwogeramu n'abakulu ba electoral commission kubambuli balina okuwa statement zaabwe tulabye ddala lwaki bastopinze yasaagala kukola statement yonna ebintu by'ennaku zino oli oyogera kino alyogera mu kirala yajalagali tugenda olabe twatandika wetubadde lwaki tutuuse wano bwe tuba tutuuse wano bayinza okubawo problem gye balina otonyoga nga electoral commission so abavunanyizibwa ku bululu abalondebwa abalonzi ne electoral commission yes jajja tugende olabe